tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Zambia ekosebwa nnyo ekyeya ne ssente zaayo zigudde butaka ekyongedde okuteeka ebituli mu mpale y'ebiraka naye obuwanguzi bw'omuzannyo gw'ebikonde gulese akamwenyumwenyu ku matama g'abannansi. Mwana muwala Catherine Phiri wafuuse omukyalo omufirika asookedde ddala okuwangula omusibi gwa WBC. Olugendo lwa Kathy lwasooka kuyimirizibwamu mu South Africa olw'embeera y'obudde yali embi mu America gye yali alina okutuukira naye oluvannyuma yakkirizibwa ne yeeyongerayo emmaaso mu kibuga kya Tijuana mu nsi ya Mexico gye yali agenda okwesimba mu kyalo mu Mexico Yasmin Rivers Bemalege. Rivers ye yali ntantama eggwanga ate alwanira ku butaka naye nga yali yeeraliikirira ekikonde kya Catherine ekya kkono ekitadde abangi ku ttaka. Olulwana lwali lwakassa mmeeme nga buli mulwanyi obuwanguzi abwetaaga naye ne luyimirizibwa olw'emitwe gy'abalwanyi bano okukubagana mu kitundu eky'omukaaga. Yadde Catherine Phiri baamutoolako akabonero olw'okutomeza Rivers omutwe mu butanwa tekyakosa nnyo mukisa gwe bw'atyo omusipi n'aguwangula. Pulezidenti Edgar Lungu yatendereza Catherine Phiri olw'okuteeka ensi ya Zambia mu bitaala n'ekitongole kya tekinologiya ne kyeyama okumusasulira emisomo gye okutuusa lwe yennyula. N'omulwanyi Namiga Lennox Lewis yayita ku mukutu gwa Twitter okumukulisa amakungula naye nga Rivers ne Catherine amanyi kye kitegeeza okumeggebwa ku butaka. Mu mwaka oguyise omulwanyi Christina McMahon yawangula Catherine ewuwe mu kibuga Lusaka naye kino Catherine yakitwala ng'ekyokulabirako ne kimuyamba okutuuka ku buwanguzi ne mu bitabo by'ebyafaayo. Omutaputa Google wakututuukako ku butaka omusasi waffe MC Loy kagatuwe. Ennaku zino obulamu bwaffe butambulira ku Google. Oba obuze oba nga tokyetegeera kiggwa na Google okumala emyaka 10 Google eyambye nnyo mu by'empuliziganya okusingira ddala mwene enkola ya Google Translate. Ky'olina okukola kwe kuwandiika ekigambo mu lulimi lwonna lw'omanyi olwo nno kikuddibwamu Google mu nnimi nga 10 ez'enjawulo. Ne Afirika ku luno teyeerabiddwa olw'ennimi enfofoolo ze tusuza ku butaka. Balina ennimi 13 mu apu yaabwe nga wamu ziba ennimi 13 okuva ku Luwalabu paka ku Amharic. Abantu 99 ku buli 10 be bali ku Google nga kogatta ennimi nga Shora, Zulu ne Igbo, Oluswahili, Hosa ne Sesotho ng'era kisuubirwa nti olulimi olukyoli, Olulugwala n'Oluganda twakuzoota buliro nga tuli wamu n'omutaputa Google Africa. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo MC Loy naago gatutuusaako. Nze naawe tunaatera okufuna East African passports omusasi waffe Jesentino katuwa ebisingawo. Ebya East African Integration lugendo luwanvu ng'era bizibu ddala amawanga mangi gabyenyumirizaamu. Kino si kye kyokka bannansi mu East Africa baakutambula okusoma n'okukolera mu gano amawanga g'omukago nga tewali abakwata ku mukono. Eno y'emu ku ngeri y'okututwala mu maaso. Ensi ttaano nga ziri bumu ng'era bwe kigambibwa nti kamukamu gwe muganda. Ekkubo litukutte ettuufu ng'era tunaatera n'okufuna East African passports. Mu guno omugatte n'ensonga ya passports ngoma nnene ng'era yalina okutongozebwa mu Novemba naye neeyongezebwayo. Era kyatwala obudde okuteekebwa mu nkola mu bitongole bya gavumenti naye ng'ono tekinologiya yengedde ng'era bwe kiri mu mawanga ga East Africa. Mu bbanga eritali lyawala tujja kusobola okutambula mu mawanga g'okumulirwano tulambule ku bantu baayo n'ebyobuwangwa byabwe. Sigadde nze Jesentino nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo Jesentino ogatutuusaako. Obuzinga bwa Komore, Ajuan, Mohere ne Mayotte obumanyiddwa nga Comoros Archipelagos bwatwalibwa ensi ya Bufaransa mu 1943. Mu 1912 obuzinga buno ne bufuuka eddwale lya Bufaransa mu butongole. Mu mwaka gwa 1961 obuzinga buno ne buweebwa obwetwaze obwabwobwe. Omwaka gwa 1974 abatuuze ku buzinga buno ne baddamu buto okusaba obwetwaze nga bayita mu kalulu ka referendum akavvoolwa ensi ya Bufaransa. Oluvannyuma Bufaransa nekkiriza obwetwaze bw'obuzinga buno okuggyako akazinga Mayotte. Era mu 1976 Bufaransa n'eyisa referendum ku kazinga Mayotte. Referendum eno yayitamu kubanga Bufaransa ye yali egitegese. Okuva olwo obuzinga obusigadde obusatu ne bulyoka buyita mu butabanguko okumala kumpi emyaka 2 miramba. Ekyakosa ennyo ebyenfuna by'obuzinga buno ne kireetewo obwavu obutaliiko ayamba. Okuva olwo abatuuze bangi okuva ku buno obuzinga basazeewo okutalaaga ennyanja nga boolekera Mayotte okuva lwe baateekawo enkola ya visa ku kano akazinga. Bannabizinga bangi bafudde nga bakukusibwa abajambula nga bapangisa obwatu buganyaganya obumanyiddwa nga kwasa ku $2,000. Kati kano akazinga Mayotte kaliko omujjuzo gw'abantu kumpi obukadde 2 naye ng'abantu 4 ku buli 10 si bannansi nga bano basala kutebuukye nga beeraliikirira poliisi. Wabaddewo enkola ez'enjawulo mu nzira
kazinga nga mu mwaka gwa 2011 kafuga ekitongole kya Bufalansa emitala w'amayanja. Mu 2014 ne kafuga akatundu k'amawanga g'e Bulaaya amagadde nga katwalibwa Bufalansa. Akazinga kano kasindika ababaka babiri mu seneti ya Bufalansa era ne kasindika omubaka wa National Assembly ya Bufalansa okuteesa. Wabula enkola ya Bufalansa yakugyawo enkola y'obusiraamu abatuuze ku kazinga k'amayotte gye babadde batambuliramu. Naye okuva ku mirembe gy'Abawarabu abasooka okukwama ku kazinga kano ne bakatumba akazinga k'okufa. Obuzinga bwa Comoros bukyabanja akazinga k'amayotte naguno gujja. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nzere dislike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma.